nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona Honorable Sseggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu era bw'afuna obuzibu tumusaba ekifo kye sayidi eno gyekiri. News amawulire go agakagwawo saawa zino eno omukulu Sseggona ate mulowooza tebamukoledde pate wali eri ku pate y'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga wuno Honorable Abedi Bwanika yali yamugamba David eno njagala ogiwulirize ne weegendereza wano wennyini ogenda okkiririza ddala nti eno His Excellency Robert Kyagulanyi ebyaddala Katonda yamutambulirako. Bino si bigambo byange, njagala obiwulirize. Waliwo n'omukulu walukaga mu maaso awo mukuletedde Nsewanyana ye ayagala n'okwetta kubanga abadde takikkiriza nti no basobola okubeera nga bamuwa kaadi naye nga tetunagendayo. Vidiyo eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebirengeso otambule tukira obona abanjegedde okumanya kweno information naddala ba comrades ba National Unity Platform team His Excellency Robert Kyagulanyi amusembereko wanene no vidiyo yammwe nga nabagambye kale abindeyo mukyatulesa olunaku olwaliro omukulu gola ku screen amanyikiddwa nga Honorable Abedi Bwanika yavuddeyo n'agamba nti Sseggona jangu eno mu DF ffe tukulinze kubanga oyina amagezi mangi nnyo era His Excellency Robert Kyagulanyi takusaanira. Wano wennyini njagala mbabuuze mulowooza bano abasajja ebyaddala planiza we His Excellency Robert Kyagulanyi tagenze azigwamu kyovula abaana basinga wadde batedde ne Palaso nagamba Palaso lwaki yegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi saawa zino. Njagala osooka omulitiza ono mukulu tumale tweyongere n'ebiki ebigenda mu maaso ku National Unity Platform right now. Nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona Honorable Sseggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu era bw'afuna obuzibu tumusaba ekifo kye sayidi eno gyekiri eyo gyali era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi obanga bamulinyiridde nga mumbadde mulaba bw'agenda ku kitebe abaana ne bamulinyirira nga beerabidde emirimu mukulu Sseggona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera. Baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo baagala yali ku NBS nga y'omu bwe tuyitamu okusobola otuyamba okuteeka enkuŋŋaana zaffe ne kampeyini zaffe za struggle eri bannayuganda era yakola omulimu gw'amaanyi. Teyazze mu byabufuzi olw'okuba nti yayingirira mu Nuupu. Omulundi guli 2016 yayingira akalulu era n'afuna emitwalo 3 egy'obululu bannamityana gye bamuwa. Akalulu kano yagattibwako n'agenda mu mitwalo 6 kana akawedde giri gyali ndoze 3 oba mu 8 n'atuuka mu mitwalo 6. Kaakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira kumulinyirira. Bw'oba tokkiriziganya na muntu sigala ng'omuwa ekitiibwa ki. Twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja ene waffe mu DF naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu. Eryo ddembe lye bw'ati bwe yasazeewo naye ffe ne waffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali nkugambye omusawo amanyikiddwa nga Adamu Muga ate mulowooza emmotoka ze ne ambulance tazitutte yadde abasinga babadde bamwogera ebigambo ebifuukule ye yagambye nti no kadde yakola omulimi gwe gw'obusawo wabula emmotoka agirekedde His Excellency Robert Kyagulanyi nga balina omuntu asobola ogivuga ye tamulinako obuzibu. Bobi Wine afuna omuntu asobola okuvuga emmotoka eno. Njagala osooka omuwulirize tumanye tweyongere olowooza kikoze mu mutima mulungi oba mutima mubi. Nga bwe mulaba emmotoka eno Presidential Medical Brigade nagiwaayo ku lwa President n'abo abatambulira ku ttiimu ya President abasobola okufuna obuvune era okuva ku nomination tuze tujjanjaba abantu ab'enjawulo naye nga bwe mbategeezeza nti ngezaako okuavoidinga clashes wakati wange ne Nasolo nga tuli ku trail ya President. Emmotoka eno weeri Mr. President bwe muba mugyetaaze nga muyina baddereeva abalungi n'abasawo baffe weebali nze ng'omuntu nsazeewo nsigale mu nkambi yange Lubaga South naye emmotoka weeri okutambuza emirimu gya Pulezidenti n'okujjanjaba abantu olw'okuba nze mbadde ddereeva waayo. Nsaba NUP empeeyo ddereeva omukugu mukwasa abasawo bano mukwase medical team eno basigale nga batambulira ku ki
Right, ebyo nga tubitadde ku mabbali nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Walukaga avuddeyo bambi ne yeebaza abantu be n'agamba nti no mwebale nnyo okubeera nga mu voting abadde takisuubira naye nga bw'okimanyi omukulu ono bambi abadde lweyo nnyo ku His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'ekibiina kya National Unity Platform era abawagizi oba abantu bennyini ab'oku bitundu by'eyo Wakiso bagambye nedda lwaki tubatulonda Sseggona katulondewo omukulu Walukaga wuno abeebazizza tume tweyongereyo basebo ne banyabo erinnya lyange nze Sam Mathias Mulumba Walukaga Duke Kibabu Mayor wa Kyenga Town Council ali wansi wa National Unity Platform enkulembera President omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu na mbudde buno nebaza Katonda okubeera nga yansobozesezza okubeera nga mpangula kaadi nebaza Katonda nnyo n'obulamu bwange bwonna Mukama weebale nnyo kukinkolera nze naweereddwa kaadi oba flag ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busiro East mu lukiiko olukulu ssetteeserezo olw'eggwanga Parliament ya Uganda. Nebaza akakiiko k'okulonda olw'omulimu gwe kakoze n'amaanyi n'amagezi ate era nebaza abalonzi ku ground era nabo basobodde okunteekamu obwesige ne bagamba nti gw'osaanidde gw'olina otutwala mu Busiro empya ate era nebaza abantu mwenna abazze bansabira nebaza mbadde nvuganya nabo mwenna sinze mbadde mbasinga amagezi oba ebitabo b'okutegeera naye waliwo Katonda kyaleeta omuntu n'amuleetera ebiro bye nange nzikiriza nti bino byebiro byange wabula mbasaba ekintu kimu nga bwe nzize nkyogera bulunye nti bwe sifuna kaadi yakubeera emabega w'oyo anaaba agifunye namwe baganda bange abatagifunye nkakasa nti mbadde mulina ebirowoozo ebirungi ebitwala Busiro East mu maaso wabula nabasinza omukisa oba oli awo n'obuwagizi era nsaba nammwe mujje munneeyungeko ebirowoozo ebyo bisobole okubigatta ku byange for the betterment of Busiro East constituency tusobole okugitwala mu maaso njabba noonyaako tukyali eno mu campaign ejjinja ne president yabba noonyaako kinoomu twogeremu tulabe bwe tutwala ekintu kyaffe mu maaso ate tuleme kutemaatema mu bululu nkakasa nti nno ffenna ababadde mu vetting process tuli basajja bakulu ababadde basaanira okuweebwa kaadi naye mba nagifunye omu ate ngeri erina kufunibwa muntu omu nja kubasaba tukwatagane tutambulire wamu ekyo Mukama nsaba buli omu amuwo okwefumiitiriza okungi ennyo n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu nga tutwala pulezidenti waffe mu ntebe nga bwe yagambye nti ng'atwala Uganda empya a new Uganda now as the president is taking Uganda in a new Uganda now. I'm also going to be taking the voters of Busiro East constituency in a new Busiro East now. So tetukyalinayo budde bw'ogamba nti tomorrow but one next year wabula kyomulina okumanya nti twetaaga Busiro empya olwaleero twetaaga Uganda empya olwaleero. So mbaagala nnyo mwebalire ddala Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Naye Bobi Wine olina omutima omubi kasajja gwe. Nomasse Wanyana kaadi omusajja gwe baasiba ku lwa struggle n'amala ebbanga lyonna ery'ekisanja kye mu kkomera. Kati omusasudde ki? Kadingo okyasuubira abantu abalala ogenda basibwe ku lulwo ku lwa struggle nga Ssewanyana omusasudde bw'oti. Kikye musiima contribution kije mubala omuntu kikyayinza okukola amazima ga Katonda mu ggulu ne mugamba nti ono yatubeererawo oba ono alina bye yayitamu ku lwaffe. Olabisiza omutima omubi olw'okuba yagaana okuimplementinga mpuuga ku sitole z'ebijambiye Masaka. Ssewanyana akimanyi bulungi nti Museveni yamusiba tabangako mpuuga. Lekeraawo okulwanisa abantu entalo ze ez'abakazi kuba ekibatta n'empuuga mukazi. Mpuuga yalya mukazi wo kyekibatabula kyekibalwanja basajja bakulu mukyalwanira abakazi. Kati kyekikumisiza Ssewanyana kaadi okuleka omutima omubi kuba ne sacrifice gy'alina ku struggle gwe baali bakusibyeko ebbanga eryo mu kkomera. Ono Ssewanyana alina nakubeera party president omusinga ki ku struggle. Tebaamusiba n'afiirwa buli kimu kyonna n'afiirwa ne mukwano gwe Muhammad Ssegirinya.
omutima omubi enge obutaagaliza empisa embi zifumbekedde akasajja ako. Museveni gwe muyita omubi asobola okukkiriza ba Moses Ali babeerewo kubanga amanyi kiki kye bakontributinga ku kibiina kye NRM. Museveni teyeerabira. Naye kasajja gwe olina empisa embi, olina omutima omubi, naye weerabisizza nnyo okumma Ssewanyana kaadi ku ebyo bye yayitamu byonna olwa struggle. Era Ssewanyana twagamba nti akasajja akola bakakulembeza okuba empuuga ku bintu bye kamanyi obulungi nti Museveni ye yabibakola. Kasajja kabi, kasajja kabi, kasajja kabi. Kadingo oli kasajja kabi nnyo. Ate oyongedde okulaga enge n'empisa ze embi.